Oye. Webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami. Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora fabe mgonge ekize kitayota. Anika kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakira dala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep oguga nange yakugulira tekijja kukisoka kate kijja kusoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Mubulire kukweba kasawa musavu mutunonya bana ono banonya nani omutaina banyigola anonya mama ekikulu muyi wale kamugambe ko madde njagala kubulira wali police abaliranye police awo amaduka gawo gonna waliwo abatundirawo obuntu obwokulya bonna abondese tewe kyali no obakuye nakambe tsigenda tugenda kubona nonya misango midala mama kankubulire busungu bwangu busungu bwangu bakuzanyira ko batyo notuka ne police nokulinya sukali ngantuuza wali atandika simanyi wewe nze mva koboko omwana aluwa nemubuuza omwana gwo asirwala nali mfudde bannange badde akyamumunyadde nemubuuza nti ojjoti ewange nga tolina saaki walanti mama tufudde oli ozizza omusango munene ati sikomyawo kano ne kaagala kajje kabuleki kankwate akakazi alipeze lugera kola tugera mazinga totuke one by one to balete police statement. I tell you, we have to fall up to the truth. Tell you kuyangu oteke omalize bebako na settle by number street nebo kamati tukale tuboze I tell you nawe wenini wale kuzisiba kati let's go just organize later. Okay. Yeah. Chicago check if my car is ready. Okay. Ina manya bweli. Eyamane kwala kwate munange gwe na moto. Memuni na sente zikulaba moto. Bali ne kind police balo zacha. Okay. Now where is it? Badde mutuga. Nana tena. Nangama. Mukuru. Tota. Munage. Nze sirina buzibu nawe. Nangama nti oba oyagala nze nkutadde genda naye kati olaba engato ziriwa engato ate mbadde nkyazagaza kati tomanyi nti bwe nsambi ono bwenti negenderako emu negweri kati ngenza okulaba nga nsigazeemu nga nayo tengasa neŋŋamba naagula endala byebigere binono naye abo bagenda kufa nga bandojja ekisinza okunnuma ennyo ekisinza okunnuma ennyo okubeera nti webakirabidde nabagambye nti oli mulwadde mbadde njagala mbadde mukutte wano bwendi nga mujja mwedde wayo nayo misango gyonoza ginaabemeka erize kyali musango gyonna mbimaliriza okakasa tewali na kyebayinza ate ng'olwanje ate bw'omala obbakuba baddamu okuvunaana omanyi kyebayita okutereeza ekyalo nterezeza ekyalo eyo tekyali kintu kyonna buli kimu nkimaliriza kyebagamba tereere engeri gyobimaliriza ate mukyalo nkyagenza nedda tikyamade ŋŋamba nti kati engeri gye wabadde ogamba nti wabadde oyagala gendako mu kyalo kati ne bw'ogenda tewakyali kigira bino bikukugira nti ate olagawa nze ate kakati neiba muzewulya namukubidde era nemugaa nti ebisulu mu binywezi n'ekigango bakinywezeeko ekufulu amagunju galeme kujja kuzirya embuzi ate nkyagenze nedda waki nako wenyini nnyo wira watugambye otya wano emmondo simanyi biki ayagala essaawa zino eno tokyagenze mukyalo mbagambye
onewunyisiza tokyayagala abaana temunkaza tesiri mwana muto ndi muntu mukulu kyabuze zekyembanjo kate bacoke maama ono kyabadde abuuza kirimu egumba kitya wabadde ogamba nti emmondo zimazeebwe neki tebunfazengesa mundekenemu mulinga abagawanoonya naye gwina problem. Every time I tell you tugende opapa kwata motoka bakulogera motoka kati singa bakwa boss atayina motoka not yet given instructions naye papa naye gwe goloza motoka bamala gagula motoka goloza Mulimo motoka. Every time I tell you tugende wano opapa kwata motoka motoka zitanyo nyoka ina motoka family baya alimagula motoka osubira nti kati ogenda kuyagana motoka ya open and set. Do you know how they buy a car? Do you know how many years I've spent in police to buy this car? I went to Sierra Leone for training. I've been Koboko, I've been Kasese, Gulu, many places. Sit. Now maybe you happy now. Afande. Naweza kazitambulewo. Ezitambule buta. Mama tokeno zikoye. Motoka zikoye? Yeah, kazitambulewo kale. Ezikoye kutambulira motoka? Abaganda zigamba. Amwava bana ntondo. Kati gwe oyina ntondo kubagambe teyina motoka. Oyina motoka? Nada. Ingira. Kati oda ingira. Wezeretewo. Situle. Even if you look at me, toyina motoka tezirina. Sit well. Close. Newe zina problem. Gabaga magala motoka inakuba mukube. Yes. Ezulide. Ay. Hey. Motoka oma. Ela aipite dos. Abega mambo zozi soka kuzimba nezugula kati kanyo soba tula mu poloti ne kutwala ne kwata moto. Osawo tula mu poloti. Hey. Kwe sabanyo mugule motoka ne simanyi musobola. Afande. I want you to be successful. Afande. kati gwe bakusibira ki mbona kuba mujja wange ko mukube nandi mukubire kati wamukubako wadde saamukubako yadde omusinako bweti anti tenkugambye nti mu biseera bino nandi mukubye naate kati engeri gyensuseeko eno siyinza kuddamu kutabaala muntu naye naawe gundi oli musiru mujja muyeekera lwaki wamukuba ate yamukuba mubuuze ate ne bakusiba mukomera ate nze tebansibanze nze nabbako omwana wa bosi bambayiriza nange babwayiriza ne bakuterako ddala ekintu n'obonaabona obulamu bamukomera oddayo wa bosi oba todda wa bosi nzirayo okukola nabadde sinaba kuweza sente zenjagala nina ebirooto naye webadde yagala kuddayo nsobole okunjuza ezo sente we bansonyiwa nzirayo nedda tobeera musiru nze nina waliwo benyina mikwano gyange bali ebweru bali dubai saagala bintu byebweru nabegundireko obusiru banziba omusajja yannima mbu nagenda kuntwala ebweru kati nantuma tv yasenga mutini nantuma firiji nentwala tv kati nali nfulumya firiji senga mutini nansanga si ebyebweru sikyabyagala babbi naye kankudireko okimanyi abo baali bafere nanti abatwala abantu bweru bafere nedda bwe bakutuma tv ne bakutuma ebintu byonna anti saali na sente yali aŋambye simanyi miliyoni biki nze nina mikwano gyange nze manyi byonna ebintu byebasaba ngaogenda ebweru pasipoti temanyi ndaga muntu nedda nze nyina n'ekitongole ekitwalayo ne bagenda bakuwa buli mwezi akuwa kakadde kamu kakadde era kampani weeri ekutwalayo
gwe toddamu nagamba nti okwata ebintu okwata TV biki naye gwe ne bakozesa ng'oli fala kati obusente bwange bwe mbadde nsonzi ogulira senga Malika emmotoka ate embuzeemu ebyo busente bumikwera Afande, 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 Today I'm so tired. You know what? Today I'm not going to drive direct to their gate. Because according to the information I've got from the other man, the other old lady was lying. Ebadde masimu lwadde. Kati bwe natulabanga sijja kwefula lwadde sijja pretendinga. So tugenda kwesa there is some training for you. You've not yet got a chance of going abroad. I don't know whether you get that chance. Kati fe twali ku training esiyalion. There are just some tactics we got. Kati njagala tukozese lero. Awasota nakosa bombo. Now kati baliba inongola sente. Era njagala yike ebintu bimu. Olina okubanga okozesa nnyo sense. Buli kintu ekikola na bode. But when we drive direct there, bajja kuno. Sometimes tukera kosa chikomando. You're going to pass behind.